Tosubwe chiddako ku AC Media UG. The reason why babeda tebakiza relationships is zileta conflicts mu mirimu. Kubanga obujja nebbuba tebyebereka. Ogenda kubeera waneeno olabe boyfriend wa yogera n'omuwala gw'otayagala. Oba olabe girlfriend wa yogera ne guy gwokola ki? Gw'otayagala. Somo mugenda be na mu office nga mulimu zino enkubagano Oyongedde okumpa ensonga lwaki tulina kudatinga workmates. Oba kiraba so it's very bakatiza obujja bwe nnina. Kati oba osanga omuntu nga wabujja oba togenda kumalako. That is why some organizations bagamba kastookera ku makya n'okonfirming nti gundi mukyalawo. Mulina okukola ki? Mulina okusala amagezi either mwasigale agende oba mwenna mugende. Oba mwenna mugende. Oba mwekyawe. Oba mwekyawe. One of the three. When you're dating someone now, for instance, I start dating a manager in my workplace, I'm going to get a lot of haters. Eri abantu waba datinga gwakola naye mukyala omulimu ekitongole kitabuka ekitongole kitabuka bafuuka n'abakyala ne kabaka w'omu nabedatinga temufunanga obuzibu. So amaya nedowoozi nabulime Esther S1 ku Talk with SCS Media Uganda kubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi. Olunaku olwali tugenzeko mu Kiboozi ne Matilda naye nga tunagenda awo njagala okwebaza bonna abatulaba. We have friends, family ekula buli lunaku naye kisinza okumala okumanya so okunzaamu amaanyi bannanga abantu batulaba Matilda Uganda. Bwe tugendako eyo mu nsi ezo ez'Abawarabu, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Bahrain. Owe yangambye ali Romania, wali abali Italy, Canada, wali abali Norway, wali abali China. A lot of people are watching. To see, by the way, guys, we do appreciate. Thank you so much. Wona wotulabira. Actually, abatulaba, abakomentinga, abasubscribers nga mwatwegaseko mukola kyamaanyi naffe gye tubasuubiza kwe kubaweereza paka kuwulira bubi kitegeera naye nga olunaku lwali tudine Matilda. Matilda, hi. I'm good. How are you? I'm good. Katonda ali mu kukola omulimu omunene bulamu bwange. Amina. We mbeera wano nemba situuse olinaga ndi no way kulabira no way naga mama no way naga ndi kulabira mu America, Canada, it's good, UK, wonna ni gwe nsi ki gye soogeddeeko mutulaba bambi. Thank you so much. So obulamu bugamba ki Matilda? Obulamu bwange bulungi nnyo. Sina buzibu yadde. Wiiki tentambulidde bubi. Tulabye ku bantu abapya. It's been a great week. Bitambudde nga wabibala? Not necessarily, naye era tebibadde bibi. Bitambudde mu kisiibo kino mana waavu buli mu kisiibo. I know. Ego waavu nga bungi. Obwavu bungi, omusana gwaka gutandise n'okwaka mu nsawo z'abantu. Naye enkuba yatonye ejjo. Enkuba yatonye ekyo ndiga ababbi tebatuyingirira. Nze nate saajulidde naye ndowooza ffe teyatuuse nnyo. Enkuba yatandise okutonya ssaawa 7 ogw'ekiro. Saajulidde ffe ssaawa agenza okweremu ng'ekyatonye edda etonya neddamu bwete but regardless move on. Lwakuba enkuba y'ekiro Brian, eri be yabana gye babeera enkuba y'ekiro bw'etonya abaana batabuka. Omanyi enkuba etonya noga asijja kwebaka n'okanula bukamuzi kiganga balala bagambye etonye efune ku tulo tuli calm and peaceful nga gwewo bw'etonya olina kutuula kabalaza booti olina kutuula si kuba omubbi akusalako. Kituufu. Naye badaye ababbi beekawempe temutukoze bulungi babi nnyo. Others, Matilda, what's up? Nothing much. Yes. Tuli wano naye twagala twogere ku bintu ebimu ekimazeko nnyo abantu emirembe. Matilda, can you date a workmate? No, I wouldn't. In case okola n'omuntu mu kifo kyekimu, tugambe abantu abakolera mu bank, abakolera mu corporate class. Actually, I don't say corporate class only, but neno wansi. Nolaba omwana w'abandi n'ogamba kamwagale because bantu bangi tubalabye nga bafuna oli agamba namulaba gye nali nkolera
najje nawa testimony nagamba namulabirawo nengamba nti yo can you date a workmate? I can date a workmate if one of us is willing to leave that specific organization or company. Hey, nsono mudating asinga inze oba ye akede nagamba omanyi kati nga otandise a relationship, one of us has to exit. Ova ku mulimu gubadde gukwaka sente. Yes, kubanga when you're dating someone in the same work premises, it is quite hard. Why? Kibeera kizibu nnyo dating omuntu gw'okola naye. Nnyo. Okimanyi waliyo company ezimu nga tezibikkiriza. Definitely. Ogala kuba otubuulira ensonga lwaki company ezo abamu bazirabanga ezirina empisa embi ezitaagaliza. Yes. No, like zigamano zibeera tezaagaliza, but for the sake of professionalism, kibeera tekigenda kuyamba company yo nga yo. Mwenga ababiri kisobola bayamba because you're in love and you're having all butterflies and all that. Ne as a company, eba tegenda kubanga ekola ki? Efunamu. Ate nga waliwo ensonga nyingi nnyo ezireetera company obanga tegenda funamu eyo affair yammwe gye mubeera mulina. Ekisookera ddala dating in a workplace skills productivity. Kale ku kino ntegeeza nti kyono n'engeri omuntu gy'akolamu emirimu gye. Okitegeera? Mu kusookera ddala omuntu abeera ng'ali mu mukwano nnyo. It is very hard for them to get concentration on their specific job. Nti abantu abamu wabeera mu relationship oba bamanya nti nno nze ne gundi tweyagala, there is that kind, bimanye eby'omukwano. There is a kind of shyness you get. There is that kind of fear. So when you're in a relationship with someone, there is that thing that ego. Like you cannot fail in front of this person. I think in workplaces there are so many challenges. It is very normal to fail for as long as you're ready to learn and to learn from your failure. Kati omuntu abeera nga ali mu relationship ku mulimo gwe kwakolera n'omuntu oyo nga bali mu kifo kyekimu, wabeerawo chances nyingi nnyo nti omuntu n'agenda lekerawo okuperforminga oba okubeera as okola emirimu obulungi, okola emirimu gye nga bwe yagisuubiza ng'ayingira ekitongole ekyo. In most cases bwe weegendereza ennyo abantu ababeera mu relationships n'abantu mu bifo mwe bakolera, bw'aba abadde yatandika ogwo omulimu nga badde tanafuna relationship, ogenda nga results zaabwe za performance zikyukamu nga zeeyongerako nga zikendeera. Yes, zikendera lwa nsonga mufunamu conflict of interest. Okitegeera nti omwami waneza okubeera boyfriend oba bawa waneza okubeera nga manager naye nga you're not performing well, naye nga tayagala kugoba. Oba kitegeere ng'agamba ate ngobe mukyala wange kinaalabika kitya today ate waka nga like tasaa kunenya ate nga bino ebiseera ebisinga omuntu aba alina okukola okujja n'akunenya n'agamba you are not performing and because we need results. We need results and because you're not giving those results, please exit or you're going to be demoted. Okitegeera, so if you're in a situation where you're in the same company, bawo ye manager wo oba mukyala wo ye manager wo or something like that, or you're just even in the same spaces of hierarchy, kigenda beera kizibu nnyo abantu abo okweblaminga where they are in wrong in terms of their work. Okitegeera, so there will be those sorts of conflict. Nti omuntu ogenda laba nti waliwo na wali omwana asinga ku Matilda nno byakola naye nga tosobola kugyawo Matilda kuba ogamba namugamba nti what if I put this person up there and then ono nawulira bubi and then I lose my relation. Kati those conflicts of interest abantu zibaleetera obuzibu and as a company eba tefunamu kubanga company zinoonya ani asinga gwe zigenda naye. So otandika okufunamu feeling otandika it's like oba tosobola kugyawo omuntu olw'omuntu omulala anti ngamba otandika okufunawo feeling kigambe kidduka emisinde. Kati obeera ng'obadde n'olinza obutagigamba feeling eyo kugenda naye nga muba mulina okuba nga mugenda kwagoyenga nti munnange tandise okwedetinga naye one of us has to exit. And Matilda, we can't say like that. Reason emirimu ogimanyi oba obutegeeza obukolera mu a certain bank oba okitegeera kati gwe ogambe ti no you know what okwagala konkwagala naye ngenda omukufa alina okuva mu bank eno
oba olina wategeseeyo omulimu omulala No, ati kakati, because boogera when you- kuddamu when ebyo you can come you into- sacrifice when you come into your relationships, job because of love anti labayo. So anti kitegeeza you're going to lose one and thing. you lose the feeling Woba uli anti there are some people nga yetagenda kukigumiikiriza osanga yo omuwala nga yagala dde obufumbo. Okitegeera oli nga yagala dde okubeera n'omuntu ate afunye gaayi agamba nti kakati omulimu njagenda noonya omulala nja kola ki nja kufuna. Usually people plan n'agamba you know what kale beerawo for like this specific period of time as you look for another job, another opportunity. Then ogenda wanene osigalewo nzekka. Okay. Living doesn't mean like live ogenda obeere ng'oli jobless. Leave, go You find plan another well. place. You plan well. Okay. Leave, go find another place of work. Buli omu abeere in different locations of work. Oba kitegeera. Yeah. Another reason why babeera tebakkiriza relationships is zireeta conflicts mu mirimu. Kubanga obujja n'ebbuba tebyebeereka. Ogenda kubeera waneeno olabe boyfriend wo ayogera n'omuwala gw'otayagala. Oba olabe girlfriend wo ayogera ne guy gw'okola ki? Gw'otayagala. So muba mugenda beera mu office nga mulimu zino enkuubagano nti bangambye oyo ayagala kubba bba wa munne like normal friendship ekendeera kwaba abantu ate kibeera ogenda kushawa company eno kireeta gimalewo obunkenke mu organization. Most employers tebagala laba bunkenke mu bakozi baabwe. Kitegeera bawulire nti kati waliwo organizations zitegekanga like obubagabaga team building what so bagambe nti no kakati not every time because you're a couple bagenda pairing and a partner so they could pair them differently. Nodi gw'otayagala kati ate awo entalo ziveewo babale mulwanye bojjemu omuntu oyo gw'olina okukubira omugambe nkya tulina okumitinga event planner ate at that same point oyo omuntu olina okuddayo naye waka because this is your partner. Kitegeera oyo omuntu kenyininyini alina okuba nga yagenda like kati omuntu oba ogenda kwemalako emirembe ne partner ogenda malako emirembe ne bemukola nabo mugenda bamalako emirembe kubanga kati ono bw'anayogera ne gundi kyayogera ne bange bw'atyo kyayogera ne girlfriend wange lwakyamutuula kumpi buli we babeera bakola like otandika okubeera watchman ng'olaba ali kuki bakola ki oba kitegeera especially for relationships that are just starting. oyongedde okumpa ensonga lwaki tulina kudatinga workmates oba kiraba so it's very nze obujja bwe nnina kati oba osanga omuntu nga wabujja oba togenda kumalako oba kiraba it becomes very hard you make this embeera y'omulimu gireeta kubeerako obunkenke that tenseness omuntu n'abeerawo nga talinnya banange ate bwe nayogera ne gundi Matilda tamwagala kyokka ng'oyo omuntu gw'alina okukola naye okugusa emirimu okiraba kati that is why some organizations bagamba kasookera ku makya n'okonfaminga nti gundi mukyalawo mulina okukola ki mulina okusala amagezi either omu asigale agende oba mwenna mugende oba mwekyawe one of the three ebyo kwebyo mulina olondako kati n'ekirala ogenda n'osanga nti why babeera tebaagala nnyo bintu ebyo nti abantu abamu we bafuna ennyombo zaabwe ewaka bazireeta paka ku mulimu okitegeera nti wayombye waka olutalo ne mulujja ewaka mpaka ku office tunnyonnyole mpaka ku office nti abakyala tutera okwenyumiza ku mboozi kaakati olugira like okay it's really uncomfortable oba olya nga tomalaako nti mwayombyemu oluusi mutuse ku mulimu temwagala kwetunuulira kyenkana ate oluusi muli mu department y'emu emirimu okuvayo amaanyi gammwe galina okwegatta okubeerawo ne productivity kati emba mwayombye ewaka nga temwagala kwogeragana kitegeeza mugenda kujja ku mulimu mutandika okwesojja okitegeera babayisa mu zi meeting ono alina okuwa contribution ono bw'atandika okwogera oli nga yeesooza ng'onaatula those expressions of dissatisfaction nga muziraga bakama bamwe kati abantu bamu wabeerayo bakama baffe nga tebagala bintu ebyo nga tebagala nabbirabako ono ayimusa okuwa submission ye oli atunudde eri okwagala okulumya agenze yereze n'omu like jjukira emyoyo gyaffe waliwo certain reactions we make ngwegalalagako omuntu ego zaffe zitutuma ebintu by'ekisiru bingi nnyo kati gwe nolowooza ogenda kukikola kubanga olumya oli ate nga you're affecting the whole organization the whole company buli omu amanye nga emuyombye
nga mutafunga omenyawo obutakkaanya omuntu tubeere nigoni nga tebakyayogera webale nnyo kati mwongera abageya mwongera n'eŋŋamba mu kitongole babanyizemu tugenda kulabanga beegize nga takyamugulira kugamba olaba olugambo olwo tebakyayogera olaba ebyo ebintu ng'ebyo nti n'ababalaba batandika okubeera nga bayingira mu relationship yamu ate kitalina kubeerawo kati you make your relationship the whole company's business lwe mutayogedde everyone is going to know mane gundi tayogera nagundi lwaki teboogera tulina kinonyerezaako olugambo lweyongera muki omwana tubalina olugambo olungi takomaawo amala olungi ogera n'agenda ewaabwe abalina obuzibu naki ekigaali mwenga temuyogera yawadde ki kiki kalwasanga n'atasiika aliwo ati netubeera ku ekyo okitegeera awo nga biri mu gy'abakama baffe tugitadde mutandika ogiteeka ebbali buli olugambo ne luyitirira enkwe ne zitandika omutandise mwerwanisiza mwekubye oluusi abantu abamu like so many bad habits develop when there is a relationship in the company nti omuntu ajja kwesanga nga talinza kuconcentratinga okitegeera leero wabadde babalaba mwogera ekyo bwe mutayogera olugambo ne lukula nnyo oluusi oli ku mulimu bba oba mwagala nawe waliwo yagala ggayiwo naye ate eriyo omulala yagala ggayiwo era naye aze yeetadde mu ntalo zammwe abatabudde kati oba ezo zonna enkuubagano abanyini bitongole abamu bagamba kasita gundi mukonfaminga nti nno gwe ne gundi muli bafumbo mwewasizza mulina okukola muti pathways in places of work oli agenda afuna ebibyo byakola nona afuna ebibyo byakola tuveewo oba okiraba nkiraba sembeera ezo zireetedde companies okugamba okugwa mullo mu bagundi musooke mwewumuzeemu wano twajja kukola nga etwabyanga kusonga abagamba twajja kusoma sikola ki kubeera mu coupling kathasemazi ne matida bakubafumba okoza coupling nze tebazinkubako akakasa nze tebankuba ate nga bayagalanga nnyo zinkuba nendowooza oba nali kibanda nnyo No, when I was in high school, there were so many. I'm a very social person. I have very many friends. Like and I'm a very likable person. Since I've been muchifu abantu nibatanjagala. Mateka. Like kati nina buzibu kina muntu. Ate wali? Okitegera era omuntu abatayagala matilda. Aine kizibu. You have a problem. Inze. First of all, I'm a very lively person. I am very happy. Kati wabera kusomero you have a lot of boyfriends. No. Ngemikwano gye mirenzi. Yes. Like I was someone that was liked by boys a lot. Not like liking me mbu bayina kyebanjagaza nnyo. I was very, very nice. I was very good. I had like the energy people needed. So tebakuba kumbokoza coupling. Tebankuba kumbokoza coupling. Inze nti bankutte n'omulenzi bansakata kiboko. Nedda mwenzo mutakwata naye omanyi edda nga omusomesa bagamba mutuwandikire nga bwemba mwaka papula mutuwandikire couples mumanyi. Of course. Abaana nga baziwandiika. Nzondaba waneeno. Toyinza kunnenyeza musango mpozi nga sina ngejenneewo zaako. Tebatukubanga nga balalu nti bakwate bakusakate oliawo bibyo nedda. Of course babayita. Ne mwewo zaako. Batugambe gwe ne Brian mweyagala ngo babuuza mukikakasa. Mwankuteko ne Brian. What shows that me and Brian are dating. Me, I'm a friendly person. They're not going to kusanga ne Brian, ne Tom, ne Peter. Like, I'm not going to be there all hiding. And me, I'm a very open person. I don't know how to kwebuza. Ranga kubuza katino waliwo mukazi yagena nangu. Nego me, I saw days in my high school. Na love it visible. Bansi banga kabalenzi ne bakusiba kabalenzi juzo wageze nanga basanze OG wange. Bagamba kino ze chobo omanya when as in my form 1. Olaba? I remember when I was in my form 1. Nasanga OG na ebi atangamba. Ngayogera bigambo bingi nnyo ate no munnange this world is very funny. I was like nti
abantu nga babyogera nange that's how I used to get the information olugambo ndufuna okitegera kirenga kati nga olanga you're popular obeerewo nga you think your life is different, you come out and people having different stories about you ngogamba what ekyo nzali kikola bana ebyo namo bigamba nze kakati munange nze nali mu form 1. Yes, I was very how can I put it, as a very exposed kid. Omeyoga nti oli mu form 1 naye you're too cool, like you're too cool for form 1. Yes. You're very young and tiny, but your life, the things that you know, the lifestyle, everything. So when we're in high school at that time, I remember my form 1, that was 2009. I was very young and beautiful. And guys always found me very, not attractive like Divina Chebanjagaza sexually, but I was interesting. That's the word I should use. Like I was a very interesting person. So, in fact, high school life, those gangs of mine, contacting those gangs of mine that were in Form 6 and I was in Form 1. Yeah, like I was that cool. Like, hey Matilda, breakfast. That is the life. No, so that you're dating. I can tell you Matilda is dating Brian Form 6. You're like, what? This boy that is this big? How do I even date such a person? So to me, it became like part of my life. Yeah. And when I was in high school, I was also an entertainer. I was an entertainer. Mimes. Let me tell you, in my Form 1, the day I reported for my Form 1, like, it was the 17th day of February or March, around there, when I was reporting for Form 1. But let me tell you, campus here forever, that's the day it became very popular. That day I reported in school like this. What happened? What really happened? No, like I've told you, me, I am a lively person. And what made you popular on that day? I cannot hear music and I stay seated. That is in my bones, in my blood. So, when we went, I remember we had a main hall. The guys were miming. I'm from primary. Yeah. As in a primary school, we used not to have things of some mime Z. High school, like abana ne bambalanga bagala, then they go and mime and dance. And kakati omwana nga agamba. So when they put on a song, Matilda, so there were like this group of people, but I think they found interest in me. Champion good. Yeah. As the industry, people like him. As that very vibrant. So now like this is our person. So this that is was our Matilda boy. in high school. Why did you go and mime? Yeah. And I went and mime. Like everyone was asking themselves, this Form 1, like Form 1. So Panage kali kaimbachi. Kali kaluzungu ka Luganda. Kali kaluzungu Luganda. I used to like miming that song for Dream Girls Weekend. Little Weekend, that song. So that was my song. And another thing that was so like was very impactful. Yeah. I had my friend at that time. She was called Michelle. She's my best friend, and her sister was in HSC. Yeah. So that was like quite obvious. Our friends had to come from that side. Yeah. It took me a while to mingle with my classmates. It took me a while. But I think that's just even my character. Yeah. Yes. Like, not like out of disrespect, yeah. But like automatically, naturally. When I go in a place, I'm going to be. You're going to disorganize. I'm going to attract people that are ahead of me. No, like people that are ahead of me. Yeah. That's I'm going to attract. Okay. Yeah. Kakati omwana abala bakulanga bakogerako ekigambo nze Esther banjogeddeko ebigambo bulamu bwange buno. Like bad words. Like very terrible things. No gamba what? Why am to go togerako? No, like nze no kati ekyange kyali too bad because I was very young. I was in Form 1. Nakava primary. I have not had any weird
confrontations with men and all these guys that they used to say they have, and you know what the problem was? These boys were like popular guys. Man, fame is bad. Fame is bad. Why? Because I was friends to people that were very popular in school. So maybe for them they were known for certain things that I didn't know about. Katinga maybe baba gamba oyo dating abeyagala. Kadwala wo mutai Matilda bambi kamati ngaga ho bakamaze. Those are the things they say. Oh, ako Matilda banange ngaba wala banjogera. Zemero ngamba did I even survive school? Yes. Was a depression. And then the depression. No, like personally, I didn't have depression. You know why? Because in Zenganzi, I never found kunjogerako a big deal. Ate naringa manyi banjogerako because guess what? There is something that I had that I did not have. And that was like the favor to be liked by people. Okay. I don't have to do too much. I don't have to struggle. You don't have to prove the world. I don't need to prove to the world that you guys I'm cool. These things are just automatic. I go in a school, people find me young, but I'm like so vibrant and nice and interesting and cool. So they're like, yo, Osegera. Matilda like, do you know why I gave that example of school? School. Do you think like the energy you get from people is quite the same? Yes. When you're dating someone now, for instance, I start dating a manager in my workplace. I'm going to get a lot of haters. From my extreme bosses to the subordinates. Hey. Because guess what? Let me tell you. Guess why? Ogenda kutuukanga no. Ofunye opportunities out of merit. Very genuine. And people will not believe it. Yes. Teyandi badoyo. Maybe wakuba yeyagala ne gundi. Nasinga gundi? Okitegeera. Olina okumayagwa abantu bazibe. Tagamba nti choka nebaleka kugamba what I'm trying to say is nti omuntu afuna promotion ngeyo. Mwena muli ba workmates oboya mwena mbadde mukola ebintu byebimu naye wota nkugeyo omuntu oyo togamba nebata wagundi naye nyinyi teyegamba awusinga yakyeyagaliza nebata wanagundi bema wamono okitegeera. And another disadvantage with dating at a workplace, they'll never find omukazi obanga oli above the guy in terms of hierarchy. Let's say ye manager golinga in charge ye manager, or let's say how can I put it? Operations manager. Thank you. Or normal manager, then go operations manager. Go mukazi, you will forever be older than that guy. Unless I name it. But if you're in an age bracket where you're like 30 and he's like 35, but you are ahead of them in terms of hierarchy. He is forever go again over Evanga go ya. Yetakwana gwakwana kubanga omusinge jinja kitegere. So all those are disadvantages. Like people frustrate you. No gane. Nena veno nzibu laveni aitegedde yali badde yama netegana naye. Mitima gyaffe tulinako control. Anti no mutima gwali tegedde negana naye wana. Gonde eyo tewetantalayo. Tegeera. But here omuntu agenda kulaba guy yakwana, but you're not going to come and open up to everyone. But mananga, you people stop talking about me. Nanga guy yakwana. But because you can't explain it all. That's how you can't explain it. That's how kubinyumya buli omu munyonyolo. Bakula yakuba the operations ono naye abadde manager, just a normal manager. Nambe oyo yamwekwanira kayina ekifo kyamukola ki kyeyamusuubiza. Guy wone bwana akola now getting promoted, it will never be his own work. It is because that guy is dating Matilda. That is why he's getting all those good things. I'm guessing, yeah. Like kati waberawo obatonyumira ne oba okola nothing that you do be out of your okolera ku munkenke. Yeah, like everything you do, it is because someone is dating you. Okay. Yeah. Nothing you do is going to be out of merit. Oyo abifunya bino okubanga yeyagana ne gundi. Bwe bategeka abagenda ebweru, there are companies that give their employees tours to like go to Dubai for holiday where
woba ku list ho nze nategedde talinzabulako kitegeera like people start thinking that people start thinking that you're getting these things out of kubanga olina omuntu awo okwamwekwana mweyagala oba kitegeera n'oba okoze nnyo yes and then also wabeerawo disadvantages zaakyo nti kati eri abantu ku mulimu olwokuba omuntu yategeera nti nadetinga manager n'alyoka ajooga n'amanyira buli muntu gwasanga mu fesi tagambwako okuva gundi bwe yatandika okudetinga ne gundi olowooza akyagambwako tagambwako tawuliriza muntu yenna tolina kyomugamba tolina kyoteesa eri abantu waba datinga gwakola naye mukyala omulimu ekitongole kitabuka ekitongole kitabuka bafuuka n'abakyala ne kabaka w'omu nabedetinga temufunanga obuzibu ku mulimu bano bamanager ababali waggulu ennyo basimanya like those people on top ne bedetinga ennaku ojja giraba gali gafuuka maka gaabwe anti ono bakimanyi baby have you seen what Essie has done? Aren't you going to do anything about it? Bivamu bino nti alina kupanishinga because the company says this and this and this. Naye okuba bo tebakyagala. Oyagamba nti omu ku bantu betumanyi ennyo CEO yadetinga omuntu yali akolako yo company naye bwe yafuuka ow'ekitalo n'amwagalira ddala yafuuka ekizibu yagobanga bwe gwaga gwe yava naye ng'amuwaana ng'akyali wali ku wansi buli omu omutegedde buli wabanga obadde ompalana yankubaka amaye olugambo okitegedde kati buli gwoba obadde ng'owalana olaba ebyo ebintu nti wabeerawo judgments ezibeera made nga tezi even out of generous, like they are not genuine judgments. Yes. Not because this person is biased. Muri yalinga tebanamukwana si yo nga tanamukwana. Nga buli kimu yadinga aterekanga to onene yankoze bwati ono yankoze bwati. Webali mpo bukulu jalaba. Oyamukwana byakyuka. Bayiwa bonna. Atenge kye kintu ekyo munange ababami nabo tobadde nnyo oluusi naddala omusajja nga yali mu situation akwanya omuwala mu organization nabo olwokuba baagala osanyusa ba partners baabwe kati kibange ebitongole tebibyagala nti abantu batandika okukola false judgments out of being nice to their partner, you know? Bananga nti sagala girlfriend wange agambe mbusimanya samuwuliriza ate nga tayagala Matilda kitegeera abaana nagamba makinyagala nkolere agamba what omanyi kyenjagala nkolere mumaza bulungi byonna gundi mugobe era wogana omugobanga agamba we shall choose between me and that company kunze n'ekyo ekitongole rondakomu. These are things that start happening. So that's why people that are so professional are not allowed. So now we are going to mulimu ogwo n'ekitiibwa kyo ebyomukwano ku kitongole ate we bituuka ku bantu ne baagala okubeera professional wadde balina ba partners baabwe mu kitongole ate bitabukaka okitegeera tubuulire oze oli bba wange but I'm your manager or I'm the operations manager. You're doing a lot of stupid stuff. This is not adding to the organization. Your work is so vague. You need to up your game. When I talk to you like that, imagine I'm the operations manager. He's my subordinate. Yes. There are bosses that have to know that someone is not doing their job, and I have, of course, to. Because it's your responsibility. You're not fulfilling your responsibility as you expected, sir. Honey, baby. Sir. We are being professional Mr. here. Brian, you're not doing the right job. If you can't perform well on this job, tell us so we get someone that is fit to do it. We are being professional. Yes, but we are I won't know. We bagenda okugamba omba mudewa kanopusamu amaaso. Mukazi gwa okanyagamba muntu bannange. I was trying to be professional.
Couldn't you find an easy way to blame me? Okitegera jukira kati togenda bango onenya abantu jukira toyina kulaga sides otabukira nnyo Esther ate bwotuka ku Brian okakane ati otaka kuba Esther wagambe mu Esther cheka deme mkola tembitegera omayi companies za Uganda tezivumyewo babosi beno but you're not doing the right. If you're not doing our job, you please go. You're wasting our resources. I have many people who can replace you. Yes, hundreds are there waiting. If you can't do the right job, exit. Kati ngotuka ku boy wo ne munange bagamba what's going on? It doesn't add up. So you need to be serious. Yes, so if you've decided to film on everybody, everyone has to be filmed that. Yeah. Okuba kuvuma ati mwe lelelele naye muyise mwe gadi mujjako ojjako nga muzee waka ate ekyo tekijja kuyamba relationship kubeerawo okitegeera nze badde mmanyi nga si kumuswaza nga tunamugambe no sokola bakimugambeko emabega where they are bosses. Remember now there are people that are too professional like myself. Yes. Nze sigala beera mu company nange this is my job ate nyuke bana abasajja n'abakazi betu meeting nga bajja ne bagenda yes kati goba kufiring kugayo bawa akagenda ate owulire nti ate yafunyeyo omuntu omulala mu ekyo ekitongole kati goba onookola otya omwe ebibye oba olina okubeera professional with them. You tell them that you know what, you're not doing the right job. You need to up your game. So all in all, you have to be professional. You have to be professional. Kati ku bantu abali nga dating, it's hard to be professional. It's hard. Naddala ng'omuntu omwagala nnyo. Omuntu ng'omwagala kibeera kizibu nnyo okubeera professional with them. Kubanga kimu bibiri ogenda muyisaamu eggaali, kimu bibiri ogenda muyisaamu eggaali. Kubanga omulimu gwo gw'okola okola ki? Ogwagala era ng'ogutegeera. Oba okiraba. Yes. So mwana gwe ebyo bintu bituukawo nnyo ku bantu. So for us to see that we manage our relationships, tuba tulina ozijja mu ki? Ozijja mu laavu. Era ne boolaba mu businesses, so many couples make businesses together. Awo tubadde twogera ku ba corporate be bakozesa. Naye otunulira ne mu business entities nga omuntu mukoze business mwenna mwami n'omukyala. Naye ebiseera ebisinga waba walina obbaawo mulagaana nti okay business yaffe fembi naye gye managing abeera ogu waba walina obaako omukulu ku mwenna muteesa bulungi era kasita omuntu omu akeera ku makya n'agamba waliwo omukyala gwe nalabye ng'agamba ye ne gayi we baali balina omukyala w'amaanyi ali ku TV okwo ng'agamba ye ne gayi we baali balina projects ze bakola ezo projects mwe baali bakola nga gayi ye manager. Omukazi lwe yakeera ku makya n'agamba ne kati nange kantandika omanaginga. That's when they separated. Kyava kuki? What happened? Ate of course omukyala teyawadde nnyo details naye era ndowooza mwalimu ebyakola ki ebyajja. Ate when you're someone that loves your business togenda awuliriza nti ate ono omukazi wange ate ono bba wange. When it comes to my work, remember if you invested in your money okagamba what are you doing? Okitegeera. So it's really hard. Nange nagezaako nnyo waliwo time when nagezaako okola business ne partner wange at that time business yagaana. Mwena mwagala kujjamu? No, like singa mwena mwagala kujjamu, not sente necessarily. Yeah. But ani ategeera business eno okusinga. Anagiwa ekitiibwa. Ani boss wano. Okitegeera. First of all, ogenda laba omuntu ng'agamba show me your accountability. What is the accountability? Okay, oyinza n'okukyemusa accountability. Thank you. Ntejja kujjamu n'emitwalo 5 oti ozimuuza wazitaddewa. So nga ate wano senga tutulina waya 5 gasigala ba. Gwomanyi business yo teba kuwozesa tewalida business oyo noona sente. Ndi muzibu nnyo ka sente nze. Okitegeera kati olaba kati nga gwe omuntu omuzibu ennyo ku sente. Era bw'otandika ne business n'omuntu kiba kigenda bakizibu kuba temusaba na mukwano gwe gumu ku business eyo. Yeah. Kiba kigaanyi. Okutwaliza wamu kiba kigaanyi. Kiba kigaanyi. So working together in the same workplace, it's hard. Very, very hard. It's hard. I think the biggest part, it's more disadvantaged.
there is a lot of disadvantages compared to the advantages. Advantages ntono nnyo. Kyenkana tewali. The only advantage nti munno oba omulabako movements zo zonna oba okola ki? Owazulaba kate ng'ozikwata nako. Kugamba nti ate navudde ku mulimu at 5 nga wamulabye yafulumya at 4. Tegagamba nti vuddeyo ku nnya nga ate mwenna nga wamulabye ayina kuvaayo ku 11. Gwe kenyini wamulabye ng'akola ki? Agenda. Oba wamulabye ku makya ng'akola ki? Akomawo ayingira. So that is the only advantage. Ate nayo si advantage era nakyo it's a disadvantage. Somewhere, somehow. Okitegeera nti omuntu omulala like there is no space. Yes. Nange njagala mberekawo nkole ebyange nga tondaba. Yeah. Njiyeeko ebyange. Eyo abakazi abamu nga twagala nnyo ziddiiru. Kati oyo kanaye nga mbalola ziddiiru zange dakiika amaaso go gali mu nsawo ya. Okitegeera. Whereby no one akusaba 10. Tosagana dimowa. Kubanga amanyi mwena mwafunye salary. Thank you. Like all those are disadvantages. Omuntu amanyi kati batusasudde nga 24. Ate naye bamuwadde. Naye no gye mutakolera mu osomugamba neze tabannasasula. Ate wali abakola obulungi n'abapostinga n'abawa ne bonus. Thank you. N'ogenda n'olaba ku listi y'abantu abafunye zi bonus nga bataddeko na meka. Ono yafunye milioni 10, ono 5, ono 2. Kati ogenda kujja mugamba tolina. Akusaba ate sente n'ogana omuwa. Okitegeera. Eri abantu omu nga abakyala oba abami nga tebagenda ddala bapatna baabwe kumanya sente zennyini ze bafuna. Bw'aba afuna 7 jagamba afuna 4. Esatu nga zize. Okitegeera. Kati alyoka ajja amanye payroll bakuwa obukadde 8. Kiba kirungi nnyo patana okumanya sente mukazi ofuna. Si kirungi yadde. It is bad. Your partner should know exactly how much you earn. Nayo tega kumanya sente za bawo za bange njagala woba ngamba sente weefisize mwezi zo. Kubanga ndatandika kubalirako. Kubanga ajja kugaba afuna 4 angagambye amazima. Omanye asasuddeko rent otandika omubala for like mga katemanyi nezibu kyakakadde nagana okumpaka kadde kusenga mwezi gwawedde bobera musajja ngofuna obukadde 8 bambi togamba mukyala wo ofuna obukadde 8 tujja kubalirako mugambe nti munnange gwe 8 gwesigalize gamba bambi I'm not promoting lies but for the sake of peace. Yeah. And you saving something for yourself as well. Because abasajja bangi nnyo bafuna amaka. N'olabanga buli 10 kyafuna kigenda waka. Okitegeera. Gwe omwami bw'oba ofuna bukadde 8 mukyala omugambe nfuna 5. Obusatu bubeere wano nga tabubalirako abalire ku buno obuki obutaano. Gwe omukyala oba ofuna bukadde 10. Todde eri kuva eri ogamba ofuna meka 10. Ajja kola bukimu ng'abala nti olina ssente. Gwe kola mugambe nti woba ofunako mugambe afuna 5. Disclose half of what you earn. Or 3/4 of what you earn. Okitegeera omuntu oleme gamambu ng'omuntu ono aganye okungamba zaafuna. Mugambe neto mugamba zonna. Yes. Actually n'abawala. Omusajja tubadde ojja tuwa ssente. Webale obeeri oyogeza nze golaba nfuna nze golaba nawe nzije bukadde 3. Oka mutata kwa sente. Ogera omuntu agamba ne nawe akuwa naye atandika kugamba. Ofuna na sente nyingi okunsi. Nego nsaba ki? Goze tusa contributing ng'omuntu atandika okutuma contributing ate nga contribution eve omukazi ina kuba gyali. Yeah. Tebagimutuma ayina ye kweyagaya n'agamba you know what? Let me now contribute. Yes. Naye emuve ne muwoza ne mwewanira ku basajja nti mwaga balaga we mubasinga okufuna sente. Mwebalaga nti muli bulungi. Mumuletera abasajja babba. Mwagala balaga nti muli bulungi nnyo. Bw'oba omanyi nti no baawa avuga Romeoni oba Romeoni is a good car. Bagita ki? Spacio. Vitiz. Oba Vitiz. Lwaki ova eri n'ogula Benz? Ne woba ozina nnyingi nnyo. Kale aba alina kugula mmotoka. Vuga. Nga tomuyitako nnyo. Kubanga omuyitako ennyo obuzibu buzije. Bubeera butandise okujja. Wavuga Benz nga bavuga Vitiz obuzibu buzze. Kiba kibi. Agenda kunyiga. Olina kuba mwavu nnyo. Mpaka. You people, I'm not saying this out of okuba sagala kugaba. Nedda. Njagala nnyo okugaba nga si kwa pressure. Ojegeera. Matala bigana kusonyiwa. Omuntu bw'anajja ng'avuga Kluga, ekikolesa Benz GLE
sima Benz ML simanya Range Rover chichi okweretera obutamanguko mumakago abaye ebintu ebimu ng'olina kuteekamu magezi oli mukale gye mba njagala naye kati ate kyova olabanga ate abasajja bambayiga n'akamanyiiro kaiwe bw'ogula Benz yo bw'agenda olekali kabitiizi kagambe yayagalanga vuga Benz awo kyo kiba kirala that's another different case nze nkubuulira asokoleke nze nkubuulira that's what guys avuga bitiizi mvuga Benz ya atandika kugamba I'm going to my boys who are the Benz kids ngamba they are there ate fe abakyala oba oyagala bba otogenda gymumma nga they are there si gyojja okusagiramu ng'ataddemu omwana ng'ataddemu nno munnange kibebi ate ng'oyomba about my things here putting in other women right but what do you have to do when you have a lot kati waba alina bitiizi ogule emmotoka ki woba ng'oyagala nnyo wakyo olwinza omugamba you know what mbadde nga oba tugate oba like we get a bigger car I top up for you top up omuntu omugamba you know what I have some money I was thinking maybe we upgrade and get a Kluger for you for us for us omanyi wanze mba mean omanyi mba n'ekintu kyange kiba kyange nzisaka bintu ebyakugabanagabana abasajja tebaagala basinga ne oba oyagadde eggula kale ng'okoye ekigere oba okoye okugabana okusika omuguwa funa motoka yo ng'era bba otagenda kutandika kugiquestioninga because there are things we get and our main question bawo leero yakolese na Tekno agenda okudda olina iPhone 15 kwagijjeewo sikola like bano abasajja babakwatisa bwongo what you have to do woba oyagala iPhone olina creating embeera nga n'oba olina milioni z'omukaaga ng'ogenda jigula obuteereetera bizibu bala embeera funa anti ow'omu US funa anko ow'omu Korea like banoonye eno bwoti mugabe bagikuwadde mugabe banange guess what nti ate kiki gwe nze banange zimena kuma yiya mugabe you know what then guess what wabanga aganya ogigulira ate ogenda kana na muntu anagulira ddi yenyi ntayina iPhone ayosagina ng'olusa ofunye milioni zizo okola fe abakyala kati tuyiribira ddala n'ofuna esente eziwera n'ofuna milioni z'omukaaga n'ogenda kweyiwa mu iPhone kyange banange totya genda kiguleko mawone ekistori kyo ng'okibisse bwotyo wakisiba n'okibobeza ate tokola mpanvu nnyo anti bwokola empanvu olugira ng'oyogera ebyasamwasamwa nga bakwata meanwhile babe do you remember my auntie Essie ali mu America my auntie in the US auntie my cousins came the other man auntie osoka n'omutegeka meanwhile my auntie is coming back oli mu kubala obala when she coming back on Sunday okay did you ever meet that auntie of mine no I have not auntie mnanga ati omanyi abeera nnyo US ate wajja nawe obeera busy ate obeera busy ate wajja abeerawo like a week or twaba kwasaganya bitu ebyamulese mala nga addayo olumala nga wokomawo ewaka n'ekiboxi nga kyonna kiri wrapped ng'ogamba oh my god guess what my auntie bought me a new phone kombe wagyegulidde nga yiyo kuzizo nga kubanga kigenda kugasa kyokugula iPhone nga bawa ku Tekno ati ze ndi content creator uliriza gwe lidono esolinga nga tamanyi bana basajja baffe abasajja they will never take it like agenda tandika olowooza omusajja yagigulidde jjukira gweobeera ku ye omulaga toyina yakuwa bwe buzibu kati wagijjeewa eri abagenda ogamba no those things unless the guy nze kamba buli omanyi abaana be Uganda no beerimba samben agenda kola nekyo kitagenda kukaanya he will just disappear or get another chick ng'amanyi wamukiitingako n'ofuna ekyo ekintu Matilda eno mboozi ndala nze nkubuulira nga tegera kudda okukaayanya bw'oba ng'okola mulimu gwa njalajaga maybe ku mulimu gwe eri omusajja akwana ate nga musinga ssente unless ng'abadde naawe ng'okuva bwe yakufuna ze ssimu z'okwata kati ng'akudeetinga eno iPhone bw'evaako eddako gwe ng'ogyokwata
eno bwe bagikadde emotoka wokyusaamu emotoka bw'okyusa bw'ova mu Benz ng'odda mu BMW bw'ova mu BMW togerera eno ova mu vitizo odda mu wiiki ova mu wiiki odda mu primo ova mu primo n'ogenda kawundo anti tusinza classes ng'akufunye ng'already by'obadde ng'ofuna bya bay so he will never be there n'agamba bw'akola ne Benz ate yagiggyewo akimanyi can afford akimanyi ozifuna ne baba bakola bakuwadde naye akusanga oli ku kigere out of the blue oyingiddewo ne Benz agamba otyo wabijjeewo naye ye asobola okuddeeyo n'akubamu akafaananyi ng'asobola okugulira omukazi Benz kyekimuleta okulowooza nti basajja banne baba bagingulira anti lwasonga kimenye oluusi aba ayagala bikkolera naye nga talina n'agamba bambi mukyange eno tulina obuzibu marriage is also another big thing marriage is weewozaako nnyo kagambe ante marriage okumanya nga nzibu nnyo nti ne ssente zo ziri awebba these men of today when you overshow him that you can manage a lot of things they leave them all to you yiwunye they leave them all to you omusajja otunda ettaka lyo n'alibalira ku ssente ezo n'azibalirako omusajja yalibulire ng'oguze emmotoka yo oba ettaka lyo walitunze nalanako okubuuza ye banange byala 20 miliyoni okozeemu ki lwaki takubuuza ye already aba nekizigenda okukola abazina mwina olekeraawo ekintu ekyo mwina omanya ssente y'omukazi ebeera ye yakukwasaganya bibye kubanga ate oluusi we tubasabiriza ennyo omukazi naye asabiriza n'akutama ate wetwegulira ebintu nga munyiiga nti tuyenda omukyala ali eyo oba oyagala eddembe n'emirembe mu bufumbo bwe tolaganya obbawo nti olina ssente yiga n'okufumba ebiboozi yiga okulimba ate mubagamba kulimba no but that is it so you know me I never lie to people like I don't want to come out as someone that is perfect. If you want to manage your marriage, you have very to be well. lying most times. Okay. Don't be too open. It is bad. Because when omuntu andika olw'okwagala nnyo you want to be open. You want to be open. Maasa yo notandika okugamba notandika olimba olina okubanga toyogera bituufu all the time. Bw'obanga oyogera ekituufu kikendeeze intensity yaakyo. Okulimba okubikwa kuno omuntu mugamba ndi kikya gwe ate gwe oli Kampala. That's bad lying. But okulimba kuneeno nti bakwata omuntu avere n'agamba kakati nga ffe bamaaki kati gayo omugambe ku Sande oliwa. Omugambe saagenze wa SC agenda okulaba ku Monday bakupostinze show yabadde yajjo n'engoye zewagendedde mwazimanyi. You get? Nze munnange abasajja mmwe sigenda balimba. Nammwe bakyala mmwe sigenda balimba. Nze esi omusajja wo tomu disclosing 100% of your income. Now omwami don't disclose to your wife 100% of your income. Werekere ate naddala abakyala twerekereyo okakaffe. Bye bizibu byosanga nti oyo omusajja twakola ffenna nazimba ennyumba eyo nateekako amabulooka nateekako okola byaki lwaki weetumiikiriza omusajja w'omusanze azimba maka ge muleka azimbe maka ge gw'ojja gula entebe waaki bw'oba oli wa contributing amagezi go naye nno tales ezo nga sinungi lwaki tetugezaako ku tales zeeno bw'oba oyongerako nze ngenda ne ŋŋamba abantu men don't love us abasajja tebatwagala esi abasajja tebatuwa ssente zibaluma batuwa zitabaluma newookera ku makya n'akuwa 1 billion manya eyo eba temuluma okitegeera lwaki omwekyawa ataka kuwoza ssente zange ate aba ekyo kyo kibeerawo nti zikola ki yazikuwa but ziba tezimuluma nti zimuluma yazijjanga yagala naye akazende kange kano okuyonga bijja singi but guys don't give us money that hurts them era naffe tulina okubeera as selfish as men if we want to kumalako in this specific time naffe tubeereko neffe abakazi ogenda n'okwata ebibyo byonna n'obikwata n'obiwaggaye sagala kulimba bantu that is wrong onno okitegeera nze esika nkubuulireko had I not been a person that didn't disclose 100% of my income I would have lost a lot
from my previous relationship. Okitegeera nandibadde nga kubanga nze muntu ali very contributive ogula kino n'ogula kiri nice. Sorry. So like today wali eri mwe watawanyiza mwana. Yeah, sorry. Had I not been like that kind of person, nafunye obukadde bwange busatu naye kandageyo bubiri oba kamu kitundu. I would have lost everything. Because me, I'm a person that contributes. Like, ofuna omusala n'ogula ekintu n'ogula ebintu okitegeera. Kyeba buli kimu tolinawo kati. Singa nakwatanga ne ngamba miliyoni mmeka 3 mwami. I'm being that. Naye sente zizino nze nakozeyo omwezi guno webale kusaba. Ndeeta kamu kitundu nga gateeka wano. Ezo na nyingi zimukolaba okwange. Ati munange olizo batoyina like that kind of meanness. At least kale nzaga. Olagayo ekyo ate bwanaga omukazi akola naye siraba sente ze weziraga. Oba contributing. Nze bannange mbabuulire bakyala. Twefeeko. Muve mu bintu ebyo ebyokuwa abasajja buli kimu ekyammwe. Mujja kukaaba. Abasajja tebatwagala. Nze kyo kigamba. Olaba abantu like. That's what people say. You know, when I'm here. Mulanga olekayo ekikyo. Because even when men they are doing their things, bakola balekayo ebyabwe. That is why a man can leave you nafuna omukazi omulala naye n'amuwa. Goroza bamuwadde biriwa. Abamuwadde ku ebyabadde ng'alekayo. Gwe n'ogula ettaka lyo n'ojja n'olyanjula. N'ogula ettaka. Olizo dyanjula. Which is okay. Oba guza 10 acres. Introduce to. Wanga even men do that. Yes, shut Just about amanya yote na inaye abana abewalala. Owash teged. Heka zange bbiri zizo. Mwami webale kusaba. Owachiraba. Tuve wano. Esi. Abantu waneno tubeera ano ne twogera emitomo nagamba babyogeza buto. Gwe biyita nnyo obuto jjallaba. Ajja tunyumiza ate baba bakabeeta babitunyumiza. Soka tuyiseewo obulangu abakama baffe. Njagala bagamba nti wano ku S Media it's a tubagala nnyo aba subscribers. Thank you so much. Aba likinga aba commenting. Naye kati saawa eno kampisa obulangu bw'abakama bange. Nsokera ddala ku Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road. Baina hotel rooms ennungi ez'omulembe ate nga kabeeyi kadimaridadi saana. Baina Satellite Health Club gwayagala gym, ayagala sauna, ayagala steam bath, ayagala massage. Kasente akatono ddala ate bwe mujja ababiri basatu bana ka discount kakola ki? Kakabera kanene nnyo. So osobola okujja, osobola okusasula weekly, osobola okusasula monthly, osobola it depends on how you it depends engeri osobola okusasulamu ku Satellite Hotel. Jangu onyumirwe. Boza n'emmotoka balina parking yard engazi obulungi ba coach mwabagenda mu gym abalungi. Satellite Hotel Saasi Kyanja Road. Still mpisa akalangu karama lusaniya omwana wa Tono afumba olusaniya we wandegeya gende wandegeya yagala kuya ku kamere owulire enjala ng'ekuluma Rama lusaniya wali byonna bimala ino lusaniya kubeerako omuceere kubeerako chapati kubeerako enkoko kubeerako byonna yagala lusaniya lwa muntu omu oyagala lusaniya olw'omu lwa mitwalo 3 oyagala lusaniya lwa bantu babiri bantu basatu gwe kyosobola Rama lusaniya ate nga osobola okuliira wali ate era still osobola n'okukola order kwe bali ku Jumia kwe bali ku Glove noba nga ate ebintu obyeyagadyamu abaana basobola okusomera enamba zaabwe 0706 060751 or 0709915250 or abakozesa MTN 0789402558 kwe bali na ku WhatsApp Ramal Sani abeera open 24/7 genda mukubire ku simu akolera olusani obwete nga ate buli kintu kitambula maridadi sana. Matilda soko isawa kalanga bakamabo akalanga ako ngenda kaisake waddako naye nga mwena namba tumiddeko nnyo mwebale nnyo kwagala S Media mwebale nnyo kwagala Matilda banange eswabere abantu baganange Matilda banange Matilda Banai Matilda and SCU people, you guys, thank you so much. Waliwo abantu abajja ne bagamba banange tubalabire ne mukono abe mukono mwebale nnyo kutulaba. We really appreciate. We love you all, eh? We really appreciate. Era ne twagala obajjukiza nti ebintu bye tubeera twogera ko tuba tetubyogera ko nti tuzze kuwakanya oba tuzze
you know, oba tuyisaawo mbeera mbi, but we talk about these things because this is actually things that happen in society. Mwenna abasinga mbeereyo ne mweyagalako n'abantu mu mirimu gyammwe, abamu mufunye ebizibu mu kudisclosing ennyo ssente ze mufuna ku mirimu gyammwe. So like there are so many different topics. Topic abasinga tebagikenguse naye tugenda gibongeza bulungi nnyo mu bitegeere. Yeah, sharing income. Sharing income. Yes, it's not bad. Naye oba olina okwerekeramu okitegeera ne weerekeramu akakoko ogamba banne singa ebintu biba bitabuse nkola ntya. Ennaku zo tukyabeera n'abantu for a lifetime, tubeera n'abantu for the longest time. Ebintu esi birina enjawulo. Lifetime the longest time. So we should always be very mindful. So thank you so much, our people that love us. We love you back. About following on different social media platforms. We thank you. All our sponsors, Ramaru Sania, Uyo Tumubawadde, mugere mu supporting ewandege yawo mulieko kekyasinza obbeeyo omulembe mu Kampala muno. So thank you guys so much. Yeah, we love you all. Brian, about the camera. We meet next time. I've been SC. We meet next time.